nze newe nali mmanyi nti ya celebrating nga Drake ali agenzi mubuuze wawe musanga badesi mubonga kuba era lita kimanyi nti okimanyi kintu kitono kyengamba nti muntu butono nnyo gwe walugembe Bushington okumpalana tekinsuuza nga sebase ye Bushington nga ye talina buyinza because y'omu ku bantu abasinga oba mu Luganda bakyogera batya peti okubeera peti abali kwancho nkyogere ntya atereka alinga mukazi atama kitegeeza mukazi we bamunyiiza olya bwayomba gwe lwaki wabaddereyo omusajja lwaki wagende mu ttooyi ekito ne bandiba shut up your mouth nga lwaki tebamukuba ewaka ng'omukyala akuba bajjo ng'oyomba bwotyo bajjo yali yeetaagamu ku miggo olaba nze muyita Zolo events nani shut up your mouth solo kujjako nga bbiri osigaze mwana nani naye kati nuubirawo n'ebintu ebibuzaabuza omukono nti mukalu fashionista Ykee Benda yo boy sote ndoli bulungi lisede mugana nche kitambula nti wali ofulumye mfulumye kikumba biki waliona anti mwana twakoze muko ku busende butono tono wale de mulungi mudugala kubera nga tulabanga Ykee Benda njo kyayi wano kuba yafu ku live era watajo kyayo ja kuba buli ate yajo kiza ni bulungi ndikaye Saudi twavudeyo man njagala kwebaza abawagizi baffe bonna abe Saudi abana Uganda bebale nnyo kubeerayo mind musajja abuuza nnyo ebibuuzo era ebbanga linaliyo nali mbabuuza ebintu bingi nnyo ebyobulamu bwabwe bambi bulamu si bugonvu abaana bali mu biyumba wabalekeberako naye nga mani tosobola kugendayo nanti oba okitegeera bali so tight tosobola batuukako mangu nnyo naye abaliwo bano abalala bambi bakunyumiza life yaabwe nogamba bambi bana abaana bayita mu bugubi bw'amaanyi nnyo so mani mbatuukiza okusaba okusaasira n'okwagala nti mani tubaloboozaako maybe ekyenjawulo kye nalabyeyo ate bannaye twetaaga okusabira bannayuganda nti mu bugubi bwonna obwo ate era mulimu empulungusiza bannayuganda ezerwanyisa lije ziri tekabulamu nabirabye n'enswala nempulira bubi nnyo nabula ku streets zeeyo nga otukuba ovimba otukuba obupera anti mwana olaba Saudi gwe gwali omulundi ogusoose okugendayo kati nze nalina picture yange y'ensi nali simanyi nti ensi ngagga bwetyo ensi yo ngayo ngagga bannange so mala tuuka nensumuluka ate amaaso nengamba blood nabe bali bulungi ensi si bannayuganda wabula ensi yo ngayo mwana eri bulungi nnyo lights ezivaako ekyo kana olabanga ekiro obuntu obukolera ddala olaba nti be batalina mazzi naye amasannyalaze gabe tegavaako kyokka gwe alina amazzi wano kyokka abakazi beyo tebalina amaki tebalina mazzi nti balina river gye bakola gundi ezo dams naye amasannyalaze gabe tegavaako biki bye badde oyogedde bannange bimisinze mbadde sibiwulidde nno so sebiroboozaako sijja biddamu naye baba wano balina tulina amazzi wano guziddaamu z'amazzi so blood amasannyalaze gabe tegavaako infact obulamu bwawe butambulira ku masannyalaze okitegeera so ekikwatagana n'ebyobulamu bambi bageza kulabira bannansi waliwo ekintu ekitagwa bbeyi gwinga mugaati gwa wano omugaati teguva ku nnusu emu nogeza ogulinyisa bakusiba buli omu alina okufuna ekyokulya waakiri buli omu asobola okulaba n'amasannyalaze mu nnyumba ye bw'aba alina ennyumba buli omu asobola okufuna amazzi g'okunywa tebivaako omugaati gwa wano gumanye ebbeeyi tutandikira wenyine yes tuli ku The Truth Gossip yes go ku YouTube channel subscribe like follow tugenda kuba tugenda mu Ykee Benda katini atubulire we yavano n'agenda e Saudi the following day ebintu bingi byabaawo ku live yakolanga bungi bu clips omwali Bajjo omwali Bushington ebintu bingi byagwawo atubulire embeera yetuuka etyo kutuukaawo n'abiyingizamu n'omuyimbi gwe twali tumanyi nti yamujja ku mutima ekyatuviirako tulowooza nti Ykee Benda omuyimbi Drake ali okyamulina ku mutima yes kati tutandikira wenyini wali tuvuddeyo Saudi deyo kuba tuli kuguni ne tulaba ngo tabuso oline Bajjo omuwa left right center omukuba Bajjo yali yeetaagamu ku miggo olaba nze muyita Zolo events nanti nakulaba omuntu oyinza beera ku Facebook n'okola live ayisaamu abantu amaaso obuzibona bwava Katikkiro si yekka n'abalala bangi naye
oyinza n'okuba olina ekyamakulu ky'oyisaawo naate bw'okyogera otuuyanye entuuyo nnyingi nnyo okuba amalusu mu kamera yo atuuyana bubi abantu bayita balozi omanyi tubeera wano tubeera nga just mutukusalawo n'obeera ng'oli mu bulamu bwo naye naffe tosobola okwefuula ebyo ebyekisiru bye bakola oba okitegeera kuba nze shut up your mouth okitegeera alina omusirisa ekyokubiri bw'oba olina ensonga enkulu gy'oyisaawo ate ng'olumuzibaamu n'engeri oziresa otya okitegeera ate n'emyaka gyo tegigganya kukola bw'otyo naye agamba omusinga emyaka naye gwekyolaba nti kati lwaki mba simuyita zolo because nawe ffenna tukiraba ekyo tekikola sense okitegeera oyo asinga kamiliyoni obukulu abaddewo nga kamiliyoni ayimba mulo kati kyenkugamba kyekino twegezeeko kweyisanga emyaka gyaffe okitegeera omuntu ng'oli mu bizinensi emu naffe totyobola bizinensi yaffe golwakubanga oyagala funa likes kale egyo emyaka gikyanoonya likes nikubanga onoonya sente mukulu balamu omulaba ku Facebook live alina ebyokukola keti balina ebyokukola gundi abitex balina ebyokukola oba bateekayo n'abakiikirire ku saidi eyo ate okikirira ovuma abitex ayogera nange balamu ayogera nange naye teri n'omu akugamba nti owaaye mutuseera awo yafa wenyini n'agamba kati yakizuula kulo nti promota waddala kuba yasobola okupromotinga n'ojja mu byosobola okukola kuba okuyimba kwakulema kati osobola bakuyita kunyegenya kuddamu muntu byayogedde ekisooka kikino zolo kyayogera naawe okiwulira nze nze omu ku bayimbi abasatu oba abataano balina hit songs omwaka oguwedde kati ekyo tekikola sense already tuli mu February nakata hit empya okitegeera ekitegeeza ekyo so anakiwabudde mu kigaziya ayongera okukakasa bye ngamba abantu nti zolo ogwo mazima kirowoozeko ogamba nti Benda takyasobola kuyimba abayimbi wano mu Uganda abansobola mu live tebawera na 10 nga tutadde wali bandi ne tukuba bino bya low tebawera na 10 tebawera na 10 bali mwenda we batebawera 10 bayimbi ki aba bowulya nti mu bandi mbewuli nga bongamba abalungi Navagre Rema na Makula Jose Chameleon Juliana Kanyomozi Winnie Nwanji mbajja ku mutwe live president what aliko president chi aliko kuuma yes sindi kwali nyonyo sindi kwali Bebe Cool ya Bobby nje bebo mulive Irene Tale video tya Irene Tale abo bonteeka mu ligi yabo mullo live music nze simanyi nkugambye bengamba nti ndi mu ligi yabo abembi tebawera 10 ng'osobola ate sigambye nti nabo bansinga just nkugambye benzikiriza balungi mullo so ekyo kyekisooka nsoose ne nkumenyera abayimbi abasinga abayimbi abakola ki abayimbi abasinga okugobererwa mu Uganda sisuka mu 10 true yes njya cause okola wano tweets zo nezitambula abantu abasinga tebali ku Twitter nayo gero kulabanga akantu kazunga abantu abasinga following mbadde njogerako kati engagement gyoyogerako omu ku bayimbi abasinga engagement ndi omu ku abataano abasooka so kati bajjo ayongera kakasa nti ki zolo mani okitegeera muganda wange ndi vocalist yagamba nyimba nga bakyala kitegeeza ndi muyimbi mulungi nnyo omusajja watukira okuyimba nga omukyala kyatulira n'okulowooza nti bodda mu nsonga z'ekawologojjo gwokaaba wuliriza muganda wange yagamba negamba wuliriza abakyala bano kyovula mugenda bonabona nnyo mu mukwano abakyala ozaki baagala nnyo ffe abayimba obulungi bwe tuti because ebintu bye byawa bya mutima mbisobola kuba ennyimba nzimanyi nzikumenyere anti seko owulire nkulaga nze bampita Mr. Versatile okitegeera blood so bwe nzijja nengamba nti baby girl akana nga kagamba oyo bamuleete okitegeera naye ate wentuuka eri mu base nga nzija ate olirwaga mafina abadde oli wa Amina nga ogamba jangu wano mukwano gwange tula wansi lwaki oyogedde bwotyo okitegeera nenkuza mu layini nogamba n'omusajja ddala alina obuyinza ye mukama wange
kati onkakasa otya nti bajjo kuba nze mba nnyimba era nowompulya nga njogera ddoboozi lya njawulo bwe njogera ne bwe nnyimba naye bajja aba ayogera zolo events aba ayogera mu live ze aba ayogera naye kati kitegeeza mukazi we bamunyiiza obulya bwayomba gwe lwaki wabadde lweyo omusajja lwaki wagende mu ttooyi ekito ne bandiba shut up your mouth nga lwaki tebamukuba ewaka ng'omukyala akuba bajjo ng'oyomba bwotyo mulo omusajja olina kuba musajja olaba ne Isima Ichuli atula ku live nakulaga nti ali mu buyinza bwaba ayogera nigubira kulino wetuga omusajja kikiba mwemmere tumuveeko tugende ku Bushington. Bushington yavayo nakola comment ye after gundi okuvayo na ngayogede Chameleon n'agamba let's boycott ba DJ abayimbi we mukola music ati goina concert this year tayimba novayo n'omugamba tunulo ono nga wano yomu kubasanyukanga wa break ali avudde aduse because tweet ye bwe yalegwayo yamaliriza egamba nti let us show him naye akasajja ako asi akasajja yagamba let us show him as nze kekanzita ne muka moli as who are you let us asi no like oina choli ne asi gwe goloza industry yonna. When did you think you are that guy otandika tolowooza nti ye gwe guy oyo blood anti abalambuye abaletera gundi awards zino zali zijja eza kyovula bankugambye osobola okubaako nekyo contributing nze nange nakyo contributing naye n'obuvumu obubagamba mbuletas si bulina lwaki ensonga ziri bbiri ye Bushington nga ye talina buyinza because y'omu ku bantu abasinga oba mu Luganda bakyogera batya peti okubeera peti atereka alinga mukazi abatereka obuntu atama okitegeera blood naye mu nsi muno olina omanya nti abantu mubeerawo so omuntu omukwatanga bwali noga tondiisa tonsasulira renti tonteranga musente mu video nemu so baba ekitugatta tugenda kukola tukole bwe bate kiriiwo buli omu atambuza obulamu yasinga okuba producer wa shows live shows nga zino ng'ebivula nabyo yali ku ya Spice n'abeera ku ya B2C ewa blood lwakuba oyogedde ku bayimbi ate nze sizala wa muyimbi munnange so sigenda kuboogerako naye oyo si asinga live production fena tukimanya ekyo ate yakabitandika kati nze naye ate saagala sazze wano okuzaala wa Bush nazze mumujjukiza wawaagwa agwamu abo abalina okuba nga bakola bye balina okukola tebateeseza industry lwaki omuntu asinga empalana tosobola atandika tugamba nga mbwa bwogenda otulaga let us show him what it means to be bad gwe gayi oyo yabeeranga mu zigroup nga bawalana Chameleon oba nga Chameleon abawalana ezo nnaku nga teya boycottinga empalana zaali nyingi empalana z'ennaku zino nno ziri ku Facebook luli balina ebiso kati agamba kyegwanga mbu ka Facebook posta aka Gravity kokka kamenye Chameleon emyaka 25 ku ntalo zalwanye abaddeko mu ntalo Bebe Bobby bani Good Life Facebook post ya Gravity tuletere finance yaffe bannange oba abadde anonya relevance yamugimuwadde so alaika kyeyabaze kikoze naye ate tagenda kusobola ate kwongerako kikomaawo gamba kimwe yakubyemu one hit wonder ate nze nagireetere n'okukuba yade inosigalawo ku likes 3 wakontubirize ku hit y'omusajja akoze bubi naye yawaji boosting naye amazima gali nti era kyenayogedde abakkanya nakyo be basinga obungi walugembe wuliriza muganda wange mwana abantu beewalana nze kati simanyi lwaki Gravity bwaba waliwo embeera simanyi naye bweba weeri nze simanyi Chameleon kyeyamukola saasanyukira kyeyakola because twagala buli omu awangule bw'oba otegese ekintu kyokikolere naye ate tompita totukowoola gamba nze Gravity mugobye kinumye nnyo nze Bushington mugobye ndani kyekugamba that entitlement naye kyemanyi yayiga tajja kuddamu kukowoola wala tagenda kuddamu kukowoola tebakulimba
gundi Bushington aina gundi agamba aina watadde music industry naddala okugifulumya ebweru like nga mu Trace gitwala mwezi gundi media ebweru. Yes, kuba agamba sintaba kuba ye as award zati zijja kutegekebwa wano wadde tetwazitegeka. Simanyi webyo ebintu ababyesibako bangi okitegeera. Aina role gyazanye yes manyize siri muntu azalawa. That's when nguviirayo nenkukuba omanyi bina ensobi gy'oba okoze ate mbakwala ali seru mantama. So I contributing nnyo okubya Coke Studio abayimba ogenda Coke Studio. Yes. I'm one of them. Ekitegeera. Ya contacting. Sigala ya business. N'abalala bangi ekyo credit. Ate tekitegeeza nti ojja otukoole. Kuba ne bebe kula abaddewo n'etakoolangako bantu entalo ze baleeta zerwanira. Yalabagameko mbu Kings wuno muje mukolebwe muti. Amba solo. Yamwekubira. Nesa naye bw'aba alina byayagala oyisawo naye abyekolera. Then ekyagundi bulemanja kusooka alowooze nti no maybe it's because oli agent wa Lydia Jasmine. Lydia Jasmine sinze kitongole. You are the face. Kitongole mpaka. Mpaka but you are the face. Oli agent wa Lydia Jasmine mu business si mu ndongo. Like they be other business. Then uli yalabade ko muninkiwe ate n'olugambo lwafulumye nti. Yalabade ko ki? Manager we ne muninkiwe ekyo tukisigala kimenyawo. Sikimanyi. Nze kimanyi. Naye kya manager kyo nkimanyi. Kanate mbazzemu kwatagana. The finalizing their contract we bagenda okukola ebintu gabali aba. Babiri. Mbadde sikimanyi. When this also affects you. Kati uliriza. Anti kati nze kyenkugamba kikino. Kigenda bwogenda okwawulira omusajja ku muki? Ku mukazi. Ebyo ngambe tuli ali peti. Kuba nze newe nali mmanyi nti ya celebrating nga Drake ali agenzi. Mubuuze oba we musanga badde simubonga. Kuba yali takimanyi nti okimanyi. Kintu kitono kyenkugamba nti muntu butono nnyo gwe walugembe Bushington okumpalana tekinsuzanga sebase. Oba butanjaga by the way omuntu yenna okitegeera kitegeeza ki bwe mba nkeera wano nenkola ozibwe nandifunye mukazi owange gwensula naye nga mpalana oba omanyi togenda sajja kiro bajja kunfumita ekiso se kiso byonna bisoboka n'ekyo nakyo yinza n'obutafuna nnyama naye omuntu gwe tuli just mu business ate nga n'ebitugatta bitono nnyo oba bulijjo olinze right time omukube nga bulijjo kitereka ku mutima kya Drake. Kati nze kyekyenjawulo ekindiko nti ne Drake wajja wano kati nanga mwana ebintu binkutte mpolayo omutwalo gwa $1 bwe mbanga olina ngumuwola nene musainingisa contract ne mugamba leka wano ekintu kijjamu omutwalo gumu kitundu gwaki gwa $1 lwaki nze siri peti kyengezaako okugamba. Yebana nga togedde kati ku Drake. I was talking with abantu ababeere Canada ne bambulya situation byalimu. Can't you help him again? Because bangamba kati ali mu shelter. Mbadde simanyi. Ali mu shelter. That is bad. I didn't know. Shelter kiba kitegeeza kindi. Shelter eringa dome nti babateekamu nga bolinda okuba ku bipapula yes. Ekyo si kibi nnyo ate. Kitegeeza process bwetambula bulijjo. Abamu nati kati ye yalemu okutuuka aliwe yalina okutuuka very fast n'agenda mu shelter. Wogenda mu shelter kitegeeza olemeddwa. Beri we bakitwala. Ekyo kibi. Si kye mwagaliza. No, I wanted him to go. Kuba yalaba nga endongo eganye maybe alina byayagala okulubirira ebirala. Enkola ye. Mpuliriza muganda wange. Nze nakola omuyimbi mu COVID. Omanyi kye kitegeeza omuyimbi munno okuleeta omuyimbi n'afuna hits 3 mu COVID. Nga sina wenkola walala. So gwange nali ngukoze nali natera ku bakita bacha. Ku reapinga mu Luganda. Kukungula okitegeera blood. Ate omuyayi n'agamba ye njagala kukola birala. Ekimbi kyokka kye sitamusanyukira ko butanyega. Bane abantu baawukana. Era ekyo Drake mind twakyogerako dda ndi boli boyagadde. Please be honest. Be honest ngamba ohitemu. Banaye bulamu buno tosobola kwesiba kati ba singa yasigala ne n'agamba Benda sigenda yimbo gena mukaka tosobola. So nze siri fala bwentyo nti tetutereka bintu ku mutima. Totuka ku Bushington kudda eri manju kukubira kerere kyo omimbi yalose n'agenda. Bannange mimbi yagenda ensobi eri emu teyagenda mu butuufu. Era nkugambye nze bw'aba ali mu shelter nga byesibye bambi siri musanyufu. Because I want him to succeed mu bulamu bwe. Because eno chapter yajiggalawo. Kinali ndowooza nti kinzizize mabega. Waliwo enzija ate ezaggulwa. Waliwo omulenzi yaŋŋamba ekintu. Paka kati ntambula nakyo ku mutwe gwange. Omuyita Atin by the way. Atin. Yaŋŋamba weebaze nnyo Katonda nti agenze kati. Kubanga singa amaze omwezi omulala 2 oba emyaka 2. Ate yandibadde kukosa kinze kinene nnyo.
so yanzigula obwongo mu moment eyo osobola kwanga oli down kuba nange ndi muntu naye ogenda okulya abantu abayogera naawe nga bakuzaamuko ku magezi noga the future enzije ezegudde bukyanga muganda wange oyo ava wano nyingi so ate ati kusigala ku blockinga mukisa gwange nga ntereka empalana kati ate ekyo kyetulina okugamba oyo kazende boy Bushington totereka nnyo siba mikisa gyo nga tumaliriza ekisembayo twali tukola interview ne sorry yani ono yavuddeyo n'avuma Chameleone n'agamba Chameleone yaliyo Gravity brother kuna kuita vine Gravity Gravity n'agamba buli muntu ajoininga wuma obo omaze kulemera obeera failure gwe wali badeko president wa wuma by that time wali failure nali muliro mbadde muliro byanga agamba buli ajoininga wuma oba failure eyo gundi ya Gravity tetugenda kwefula nti buli Gravity kyayogera baki bakitonda mu ggulu kiba kituufu oba okitegeera Gravity ye bwalowozezza tekikifuula kituufu because Sindi y'omu ku bayimbi abakyakola live band ezisinga mu Uganda okitegeera bwe nabeera president nalina hit nalina n'omuyimbi okulaga nti si kituufu so tekiri accurate. Okay, alright. Today nga tubade ku The Truth Gossip osobola ogenda no subscribe no liking. Abade Ykee Benda boy sotenda bamwadde sawa ya nusu 10,000 eza dola ne bagimuteekamu ne nga bamwebaza omulimu gwakola. By the time omuntu wakuteramu ekyo kitegeeza mulimu ki mukwano gwe ndaze saza kimu ate omukwano gwizo kwera kati oleniga nga yamutomera kale mutendo omukwano mapenzi ya mama omukyala webale nnyo baby wange muganda wange twajja tumazeeko teri kudda mu kyalo. All right.